Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga babadde mu lukiiko lwa Buganda olwa 3 mu tulo lw'okubiri asekeredde abakozesa emitimbagano okutattana erinnya lye nga beerimbise mu kubanja Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwende Mutebi II ali emitala w'amayanja ng'agenda mu maaso n'okubanga ajjanjabwa. Otunulira omulenzi ng'oyo mwana muto, omutunuulira n'omusaasira n'omusaasira. Waliwo eyampeereza obubaka tukusaasira nze Mayiga ow'omutima omusaasira kwoki namugambye saasira bali Yesu baali bamukomerera yagamba atya. Katikkiro Mayiga agamba nti olw'obulungi bw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka abasawo baasaba okugira nga nate bamusigaza kyokka ne yeewuunya abantu bageraageranya ku batamiivu abakidde emitimbagano egy'enjawulo ne batandika okumwogerera nga tebaliimu nsa. Era abazadde betugamba bazaala abaana abo aboogera ebintu bababuulirire. Ensi ejja bakaluubiriza nnyo. Bwe twali tetunnafuna mutimbagano abaatamiirukiranga mu mabaala baabangayo. Era nze abo be mweraliikirira mbageraageranya ku mutamiivu w'okulumbe. Tewali wafa muntu ne watajja mutamiivu. Omutamiivu gwe bamanya be mulaba ku mitimbagano. Katikkiro alaze nga bano batagenda kumujja kumulamwa n'agumya Buganda ne Uganda yonna nga omutanda bwali mu mbeera ennungi wabula ng'ali mu kujjanjabwa. Omwezi oguwedde nagamba bwe nti era ebigambo ebyo kambiddemu nga 21 Maachi Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi lisaanidde akomewo. Bo abakiise mu lukiiko basabye Katikkiro bafunengayo omukisa basobole nate okulaba nga ku beene baleme kuvangayo ng'embeera eri bweti ng'abantu beemulugunya. Tuteekewo etteeka singa abantu bavvoola abakulembeze nga bayita ku mutimbagano bavunaanibwe, kubanga kikwasa ennaku nti omutimbagano gukozesebwa ne bavuma ng'ate tubalabanga n'abamu tubamanyi. Naye tufunenga omukisa ng'abakiise naffe okusisinkanangako Ssaabasajja Kabaka ne tukiika gy'ali ne twogerako naye. Bwe tuba nga tuzzeeyo gye tuli tuba tuyambako Katikkiro okuba nti tugamba abantu nti ye naffe Ssaabasajja Kabaka twakoze eki, twamulabyeko gy'ali ateredde ntende. Mu ngeri emu Katikkiro mu byataddeko essira asabye gavumenti eveeyo ku nsonga z'omusolo era akubiriza abantu bakkirize babalibwe n'okuva mu ntobazi. Gamba nti ebyamaguzi biva mu ntobazi mukka nti bw'okola obutebe obw'amasanda bufuluma ng'okola ng'oli mu lutobazi. Tuvumirira enkola eyo. N'abalala bonna abeesenza mu ntobazi bazimbamu amayumba, bazimbamu amaduuka. Olumu Minisita Kahindo Tafiire yabuuza nti abasenga mu ntobazi baafuuse bikere. Kiki ekibasenza mu ntobazi? Temwamuwulira? Era mulaba n'amataba e Kenya gaakatta abantu 205. Abami b'amasaza abajja okubadde Deo Kajimu Mukwenda, Matovu Vincent Ssekikubo, Saala Nannono Kaweese, Kayima ow'essaza Mawokota n'abalala bakubye ebirayiro ate abakiise ne bategeezebwa nga emirimu gy'omwaka ogw'ebyensimbi guno mu byobulamu, ebyenjigiriza, ebyobulimi n'ebirala bwe bituuse ku bitundu 95 ku 100. Kayenje Amon, Salty TV, Omunnyo.